very much. Kubanga nze omwana wange abadde ali ku ssomero nga sirina kyonna kyonna kyenina nga sirina wadde amabanja nga gatuulidde ennyumba nga bapanja kati nga ndi bwetyo owulira sirina mwami nze maama nze taata nze buli kimu naye bannange wankumma mwebale nnyo alla wemujje wonna alla abaddizeewo kati ndi musanyufu era mpulira bulungi omwana wange agenda kudda ku ssomero n'amabanja nga sasule ennyumba nzisasule kwekugamba sirina kyakwogera wabula saba ejjereere ennina twebaza wano umma Uganda okusobola otubustingamu okusookera ddala fe abamu twali tukola bizinesi before COVID-19 nga tenagwa nga tusobola okwerabirira naye okuva COVID-19 bwe yaggwawo bizinesi zaffe zaafa kati saawa zino ngenda kubustinga mu bizinesi yange eyokukola ebitabo black books nyongere kusobola okufuna more profit nfunemu amagoba agasobola okundabirira ate sigale nga ndiraninga nga kugenda mu maaso tuyandiza nnyo wano wabaki tulaba otambulira wansi nze nalwala omusujja nali mu myaka 8 nendwala omusujja ne bantwala emulago ne bankuba empiso nenkola ki nezirika sadda mu kutegeera biri ku nsi okumala emyezi 2 nga ndi ku oxygen nagenda okuva ku oxygen nga sikyatuula sikyakwata sikyayimirira nga bode yonna eyiika nga ndi paralyzed since then wenafunira obulemu okutuusa essaawa kati olina emyaka emeka kati nina emyaka 39 ndi muzadde tumamba nyina abaana basatu ngaabamu tuyabiridde tubadde tuli bubi naye kakati tugenda kwongera mu bizinesi zange zaffe nze ndi mukyala ntunda buwale bw'abaana biki byonna bwe biti engoye enkadde n'empya wanukuma Mungu akuddizeewo wojje amina Haruna nze njagala jangu abajima nkwate mu nyumba weneddwa ey'omulembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpulira essanyu nga libula okunzita obusi olw'ekyengera kya kashi ono gwe bampadde essaawa zino era nga nsooka okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'abaddu ba Allah bayisirizaako nti barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhira wa as'aluka aljannata firdaus. Nsaba Allah abaddizeewo bwe bajje abagaziize emaali abampeera ejjana firdaus olwa kashi gwe batuwadde essaawa zino era essanyu nina ppitirivu nnyo nze Nakizito Ramla mpulira nga nze business woman nekozesa alhamdulillah ngenza kwongera mu kapito yange wamma ekintu alhamdulillah kibe nga kyamulembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpulira essanyu zibu nnyo kamala okuyimirizaawo essula kati